agulumizibwenga atenderezebwenga awewenga ekitiibwa amawanga gonna gamusinzenga mu nnimi zaago weewaawo. Ayi jjajjaffe omutukuvu Ssewamala Musoke nannyini kumalirwamu bya nsi naggulu nga ggwe ekifundikwa gwe ennono gwe wuzi gwe lukoba. Ayi jjajja waffe nga tukukwasa omwaliro gwo gw'otegeera obulungi walusinsinga gwe gulera n'okuwambaatira bitonde. Laba tukwebaza okututambuza ebbanga lya myaka 5 okuva omwaka ogwa 2017 mu mwezi gw'okutaano ng'ennaku z'omwezi 24 okutuuka leero mu mwaka ogwa 2022 mu mwezi gw'okutaano ng'ennaku z'omwezi 24 Ssaalongo nga Namulondoyo ey'obulamuzi ey'omusajja omukulu Ssewamala Musoke omutuula nga ye mwana yakwasibwa omwaliro gw'ensi n'eggulu era nga ye nannyini kulera ng'era ye malayika mwe tuyita okumanya Mukama Katonda ng'era gwe musange ogwasangwa mu nsi eno oguvaamu emisange gyonna egyasaasaanira olukalu n'obuziba. Jjajja waffe tukomezaawo ekitiibwa kya Namulondoyo eyaguluddene ey'obutonzi nga yenze Jjumba Lubowa Ligawesa Ssaabakabona wongera nze kifaananyi ky'oku nsi eno mw'olabikira. Nkwebaza okutukuuma emyaka 5 n'otuyisa mu buwonvu mu bugga. Jjajja waffe twaliwo twabeerawo nga tuli ku lubereberye ne tusalibwako amaanyi agatali gaffe. Jjajja ne batuggyako obwakatonda bwaffe kyokka nga buli kitonde kimanyiddwa. Toyina bbala lyonna ly'oyinza kutabula nga toyina bbala liddugavu. Bonna bakimanyi nti bava mu ffe naye twegaana obwakatonda bwaffe ne tukuyita sitaani ne tukuyita ekyokola ne tukuyita ekitambo ne tukuyita amayembe ne tukuyita emizimu. Ssaalongo ne tukuyita kifaalu nga baffenna bw'otukubye ekifaalu. Ensi n'ogiggyako obwakatonda bwayo. Tunuulira abafuzi abafuga omwana w'omuntu entwala gye bamutwalamu. Ssaalongo twafuuka abafuzi situkyali bakulembeze. Tunuulira obwakabaka bwaffe obwali obw'ennono. Ssaalongo bajjawo ennono zaabwo ne bugenda n'ennono z'abagwira. Jjajja tunuulira amawanga gaffe otunuulire ebitone abaana be watonda mu buwangwa bwabwe nga bw'olabye abacwezi olwaleero abali wano abacwezi bano abavudde mu Ibanda abavudde mu Ankole abavudde eyerukunjiri abavudde mu kitundu ekyo ekya Western. Jjajja ne bakulembera naye nga bakulembedde mu buwangwa bwabwe kubanga eno eyitibwa enzikiriza y'obuwangwa n'ennono. Buli kitonde mu buwangwa bwakyo. Omunyankole amusinze mu Lunyankole, Omuteesa amusinze mu Luteeso, Omusoga amusinze mu Lusoga, n'Omuganda amusinze mu Luganda. Ayi ggulu ddene Namugereka, gwe wanga, gwe ggulu liiso ddene, gwe Sserubaale, nkwanjulira bakabona bo ne bannabbona abakutte emimuli egimulisiza enzikiriza eno. Jjajja bawe omukisa, jjajja obawe emirembe, jjajja abazzukulu abo bakabona ne bannabbona bajjanjabi naye tibakyasobola kgenda mu ttale kunoga ddagala. Jjajja bawe olw'obuweereza abo nga ne bwe bafujja ku muntu eddusu awona. Jjajja nkwanjulira taata wange muwonge njogerere oyo olugo lugenyi tirumanyi mbuzi mponge nannyini kuwongerera myaliiro. Ssaalongo muwe omukisa. Jjajja Ssewamala Musoke nkukwasa Nabbona n'Abakooza Aligaweesa Jjumba Kulannama mukwasa mikono gyo. Jjajja Ssewamala ayongere okuwanirira enzikiriza eno ey'obuwangwa n'ennono okutumbula ekitiibwa ky'omwana w'omuddugavu ng'abo abasawo b'ekinnansi oba abasawo b'ensi eno. Muwe amaanyi, omwongere obulamu, omwongere obuwangaazi. Jjajja abantu bano mbakukwasa batunuulire n'eriiso jjogi. Jjajja oterewo ddala amaanyi. Laba nkukwasa omulangira Jjuuko Munnabuddu mukuwongera mu mikono gyo. Ssaalongo omulangira Jjuuko Munnabuddu muwe omukisa. Mwongere amaanyi, mwongere obulamu, mwongere okweyagala, mwongere okutegeera. Laba jjajja nkukwasa omuddu wo. Omuddu wo omwongere obuyinza, omwongere amaanyi, omwongere okulagula. Nanti kkubo nga ye kawumpuli kkubo
oyo bisagazi bikwakwaya nfungo za byayi bituli chai kyakulujja tikibula kye kisiba kamuli kansaze nga gwo kakonyeko. Laba abazaana n'abaddu batunula baga nti ayogera ku mwoyo kyogwo njogera ku mwoyo gwa kkuba ogutafa nga ye muweerezaawo galaba. Ssaalongo omuweereza oyo muwa obulamu, muwa obuwangaazi, muwa amagezi okumanya n'okutegeera, mwongere obuyinza, omwongere amaanyi, omwongere okuzukusa enzikiriza ey'obuwangwa n'ennono. Laba nyongera okukwasa omudduwo Ssekitoleko batadde enkulu kwetakulira omuweereza w'abamweyana ku Kiggwa Mirembe oyo yatuwa essinzo mwe tutudde olwaleero erya Greater Masaka. Jjajja yasala ku kibanja kye ku nnyumba y'abaana be n'aga nti musinzize wano ng'abaddugavu, jjajja mwongere omukisa. Ssaalongo njagala okwongera okukwasa abantu bano abakulu ab'enjawulo, nkukwasa maama n'ababona ow'enzikiriza eno, oyo n'ababona w'enzikiriza eno, jjajja mutunulire n'eriisa ejjojji, jjajja muzzukulu oyo Nabatanzi Nakayima Mirinze mu Jjaluliro, jjajja mwongere obulamu, omwongere obuwangaazi, omwongere okunyweza ensi eno. Ssaalongo nkukwasa omuweerezaawo era nga ye mutegesi omukulu era nga ye muteesiteesi omukulu, omuweerezaawo Kato Muwanga Senkandwa. Jjajja waffe oyo balukandudde, mwongere obulamu, omwongere amaanyi okufuna n'okweyagala. Ssaalongo kankwanjulira abantu bano bakabona bo gye nayita okuva mu Lukaya e Kalungu ku nnyanja, abaweereza abo bonna nga bwe najja mbayitamu mpaka Kigangazzi ow'omuweerezaawo Mulabi yatuuse dda wano, mpaka Mulyantonde, mpaka Mulyengo, mpaka Bukomansimbi ewakabona Kayiza, mpaka ewakabona Bujingo Katongole. Nkukwasa omuddu wo Muwanga kabona w'Eryantonde. Ssaalongo nkukwasa omuddu wo Masiko kabona Walakayi. Nkukwasa omuddu wo Kalamagi kabona wa Kyotera. Nkukwasa omuddu wo kabona wa Masaka. Bonna nga bwe mbamenye mu disitulikiti ezo mwonna mwe nayita, jjajja bawe omukisa obwongere obukulembeze. Omuddu wo Kalamagi mu Kyotera sitwamusangamu olw'okuba nti abadde mulwadde ng'ali ku kitanda. Jjajja Ssewamala nkwebaza, muwe obulamu, muddize obulamu, omuddize ekisonyiwo. Ssaalongo nkukwasa abo bonna abafudde omukolo guno ogw'ekitiibwa. Nkukwasa abo bonna abafudde omukolo guno ogw'ekitiibwa, abagomabo, ab'ebyuma, omutimbi. Jjajja nkwasa oyo omwana ow'obuwala akufumbidde keeki eyo kwogenda okuteekateeka. Laba kwasa omuweerezaawo Ssaabalambi Kiggundu Lubowa n'omuddu wo Kayiira abaakola enteekateeka eno era abaawoma omutwe mu matikira gano gagende mu Greater Masaka. Jjajja bawe omukisa. Nkukwasa ttiimu yonna gye nkoze nayo ebadde ntesiteesi enkulu, maama ow'Abachwezi, maama wange Nakayima, maama oyo omutesiteesi omuchwezi omukulu, muzzukulu wa Lubandula, muzzukulu wa Lubandula, mukukwasa Nabbono oyo. Jjajja oba bamutegedde bwe baana badde bamutegedde nadda. Maama Isingiro, maama Isingiro mukukwasa. Jjajja abadde mutesiteesi mukulu nnyo mu matikira gano, jjajja mwongere omukisa. Laba nkwasa ekibiina ky'abasawo baffe ab'ekinnansi ekyatuli bumu, bannatuli bumu mwenna gye muli, jjajja bongereko omukisa buli gwe mufujjako eddusu awone. Laba Kamuntu, jjajja nsembyayo ebigambo bino nga nkukwasa kwaya Kiggundu basajja baka, Kiggundu basajja baka, Kiggundu basajja baka, Kiggundu basajja baka. Ssaalongo mwogedde emirundi ena, mu lw'omusamba, ku lw'abalongo, ku lw'amayembe n'okulumuzimu gw'abajjajjaabo. Laba abayimbi abo omuli omuyimbi Super Teacher Ssaalongo yatutwala ne tusimba ejjinja ku ssomero lye. Jjajja nga bakadde be balwadde naye omulimu yagukola. Laba nkukwasa omuweerezaawo Kabona Kawulula Ofiisa, omuyimbi wo si Kabona Seggani Kanoonya. Nkukwasa abaweereza abo
era jjajja nkukwasa omuddu wo Kisitu Lwebembera mu kitundu eky'abayimbi. Laba jjajja nkukwasa omuddu wo Kabona Kasiko Mutaasa atwale ebbendobendo lya Busoga. Ayi Ssaalongo, bawo omukisa, bawo obulamu, bawo obuwangazi. Laba jjajja waffe omusajja omukulu bamweyana, omukutuzi wa ddiiru, gwe nannyini kwana, gwe nannyini kusumulula, gwe nannyini mukisa. Laba omuweerezaawo Ndugga. Jjajja nkwongera omuweerezaawo Ndugga, ate nga Kabona tugenda mulonki ye Ssaalongo. Jjajja tusaba tukikube ate tukiggale. Ssaalongo emizimu gyonna gisituke senga kulannama Saaba Kabona. Jjajja galaba empologoma ya Buddu, jjajja waffe Omulangira Jjuuko, empologoma ya Wamala, omusajja omukulu Muwonge. Mbakoowoola mwenna abasawo b'ekinnansi abali wano kulonkwasa Banguliro Spiritual Choir nga bwe nagikwasiza. Jjajja giwa omukisa. Ssaalongo omwaka guno tuteekateeka okuzimba essinzizo lya buwumbi 5. Jjajja waffe essinzizo eryo ly'obuwumbi 5 tumaze okukuŋŋaanyako biliyoni 1 ne miliyoni 8 ziri ku akawunti y'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono. Jjajja twongere obuwumbi 3.5 nabwo tubufune. Jjajja tusobole oddimaliriza mu mwaka ogumu. Tugenda kulitandika omusajja omukulu Ssewamala ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'11 omwaka guno gwennyini ku lusozi Kijjo mu Kalagi mu ggombolola eyo eya Kyampisi. Mukama wange Ssaalongo Mukono district mu Kyaggwe mwe mutudde essinzizo eryo erigenda okubeera essinzizo ebbereberye ku lukalu lwa Afrika. Jjajja waffe ebigambo sisobola kubimalayo olwaleero, naye yonna gye nayita, buli eyakwata ekirabo kye, buli eyakwata amakula, buli eyatusuza, buli eyakola omukisa, buli atadde ku omukono guno, jjajja muwa omukisa. Ayi Ssaalongo omusajja omukulu Ddoboozi gwe Kiwanuka, jjajja laba nkukwasa bazzukulu ba Wamala bonna ng'abo mbakwasiza mu Mulangira Katwere bamweyana. Jjajja muddu oyo muwa omukisa asobola obbakulembera. Jjajja wange Nkunda Kiziba, Nyabuti Nyabuzaawula, Lubowo lwa Kabombo, Birigwa ne Bigwa, Nyakaato Nyabusiki, Muwanganyi n'Abawanga, Nalubaale Muzulanko n'Atakala kwebyo, era gwe Kemala Nyalwemala, Kati Nyabuti, Lukoma Nyalukoma, Lukuulanyi n'Abakuuzi, omusajja omukulu Lubowo lwa Kabombo, Omulangira Jjuuko akwongedde eddamula yamupeera. Jjajja omupeera ogwo yongera ow'empeera eri abaddu bo bano bonna, yongera ow'empeera eri omuddu w'olugayaavu nga si ggwe olulumbye oba nga tonnalulumba, w'empeera eri abalutansozi bannannyini nzikiriza eno, w'empeera eri omuweerezaawo oyo lugayaavu muli owansozi Saabaluuta, mwongere omukisa. Jjajja situla ekitiibwa kya Walusi kyakayakane, situla ekitiibwa ky'enzikiriza eno. Jjajja nze nsimbudde, sisigazizza mwana, sisigazizza mukazi, sisigazizza byambalo, sisigazizza bibanja, byonna mbikuwadde Ssewamala, ebyange bye bibyo. Ssaalongo tonswaza, nsitula mu nsi eno mwe watusindika, kubanga jjajja yeffe baani abalondebwa mu kiseera eky'obusungu obungi, ebbanga ddene nga tusekererwa, tuduulirwa, tugonjerwa, twalisikumanyanga naye kati twakutegeera. Yegwe Katonda w'abajjajja baffe, tukusaba otusiga akaziga akagombo, tusanyusenga buli atulabyeko, gibeere emirembe gye tuli n'emirembe eri ensi eno. Situlekerenga okwebaza kubanga otukuumye nga tuli balamu n'ebizibu by'otuyisiza mu bingi. Ani yali amanyi tinaffe tulijjukirwa ne tuweebwa ekisonyiwo? Ayi Kyetonde Katonda, enjuba, emmunyenye, omwezi bitwakirenga bulijjo nga kye kitagala eky'omukisa ekitwakira okuva gy'oli. Bajjajja, emizimu n'abalongo, emisambwa n'amayembe, abantu ffenna ne Bassekabaka tukyukire Katonda waffe omulamu, tumusinze, tumugulumize, tumutendereze. Ayi Kyetonde Katonda, tweyanzizza,
tweyanzege tweyanziza tweyanzege tusaba emirembe gya leero n'obutebenkevu obwannamaddala nga bwe kyali olubereberye bwe kiriba emirembe n'olubeerera weewaawo. Ayi Ssaalongo, laba nkukwasa ekibiina ky'abantu abali wano, abaana ab'obuwala abatalina bufumbo sewamala bawe bafumbirwe. Abo balina abaami ababajooga kakkanya abaami baabwe, kubanga n'omukyala wa kitiibwa wa buyinza eri maka ga bbaawe. Jjajja Bannaalongo baddiza ekisonyiwo bategeerebwa eri ensi yonna. Jjajja n'ababba baabwe babakkirize bafune ku mirimu bakole. Ayi Ssaalongo, abaana ababulenzi abali wano abatalina mirimu, jjajja bawe emirimu basumulule bonna, oba banzikiriza ya buwangwa na nnono oba si banzikiriza naye nga balinnye wano ekigere. Nsabira omuweerezaawo nabbona nabisera okuva mu ddwaniro, jjajja muwe omukisa. Ayi Ssaalongo, abaweereza abo bonna bandi ku mutima, bakabona bange, bakabona b'amadistrikiti bonna mbalabye, kabona wa Buyikwe, kabona wa Luweero Kimera Kibombo mbalabye, bonna bakabona abavudde mu bitundu eby'enjawulo, jjajja bampeera omukisa bateekeko ddamula. Laba tunaavunama n'ebyenyi byaffe ffenna ku ttaka. Abalina obusobozi tubituuse nga tugamba nti ogulumizibwenga, otenderezebwenga, owebwenga ekitiibwa, amawanga gonna gakusinzenga mu nnimi zaago weewaawo weewaawo. Neyanziza neyanzeege. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Wange saasira onsembeze okumpi nawe, nywelere ku lutembero olwaleero. Tweyanziza tweyanzege ssebo kitaffe Mutonda. Abagoma akazinda byalo kakano yekiseera okuyingiza omugenyi omukulu, kyekiseera kyekiseera basebo ne bannyabo omugenyi omukulu ayingira. Mwetegese mwetegese basebo ne bannyabo omugenyi omukulu ayingira. Nja kusaba nga omugenyi omukulu ayingira ffenna tujja kuyimirira. Siweewaawo siweewaawo siweewaawo. Nja kusaba ffenna tujja kuyimirira ng'omugenyi omukulu pulezidenti gwatusindikidde ng'ayingira. Abange mutandike, mubadde ki? Resti Karichotu Masaka. Abagenya abalungi ab'emikwano basaluganda abagenya abalungi nabakutima abagenya abalungi betulinda ab'emikwano abagenya abalungi nabakutima abagenya abalungi betulinda basaluganda basabira okumpi abagenyi bali basaluganda. Abagenya
nabakomye n'umwe bale kuyiya saba kabana jumba abebasoyo okoze bulungi bato obuwangwa bwaffe abagenya abalungi katwebase maama bakabona maama bakoze obulungi okumunya obuwangwa museveni maama abagenya abalungi baseruganda gandage banyaluganda abagenya abalungi museveni maama abagenya munyiridde maama abagenya abalungi abage baseruganda abagenya abalungi njagala ndaba amasanyu buli muntu wali nze njagala ndaba amasanyu buli muntu watudde buli muntu wali ndaba maama abange njagala ndaba amasanyu buli muntu wali nze njagala ndaba abange buli muntu watudde buli muntu wali abange njagala ndaba ezindo buli muntu wali nze njagala ndaba amasanyu buli muntu wali abange buli muntu wali maama engambye ejjumba waffe aligawesa olwaleero ngambye mazikira abaffe abange buli muntu wali abange buli abange enyimba ezaffe ngambye ezaffe za Buganda njagala ndaba abange buli muntu wali abange buli mukoneko mukoneko akoneko dere mukone balabe yabo mukoneko koneko dere munyenyeri watu munyenyeko akoneko dere mukoneko mama mukoneko abange mwebale bakabona mwebale mukoze bulungi mukaseera kano kansaba oluyimbala eggwanga kansaba oluyimbala eggwanga n'ekitiibwa kya Buganda. tweyanza tuyanzeege oluyimba olulala lugoba
Afrika Mashariki, tuwezeshe kuishi kwa amani, tutimize na malengo yetu. Jumuiya yetu sote tulilinde, tuwajibike, tuimarike. Umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu. Uzalendo pia mshikamano viwe msingi wa umoja wetu, na tulinde uhuru na amani, mila zetu na desturi zetu. Jumuiya yetu sote tulilinde, tuwajibike, tuimarike. Umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu. Viwandani na hata mashambani, tufanye kazi sote kwa makini, tujitoe kwa hali na mali, tulijenge jumuiya bora. Jumuiya yetu sote tuilinde, tuwajibike, tuimarike. Umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu. Kasabe tutuleko. Mukasera kano kansokayira akweteekateeka okuleeta lipoota ya Ssaabakabona. Kansokayira nga weteekateeka, nsaba omuyimbi Ndugaba Mweyana oyaniriza omugenyi omukulu. Weewaawo. Kansokayira era asinzibwenga abudizibwenga amawanga gonna omusinzi agayita munene zaako. Bweza nnyo bazzukulu bannange mwenna, bweza nnyo bakama bange Ssaabakabona nsiimye nnyo ate yogayoga. Senga nkwagala nnyo era nsaba Katonda abajjajja ayongereko obuwangaazi n'ebirumaaluma bikkakkane kuba nkwetaagira ddala. Bakama bange mwenna Bakabona ne bannabbona, nze Ndugaba Mweyana muzzukulu wa Ntege, era nsiimye okubanga ndi mu maaso gammwe. Nga sinnagenda mu maaso, nsooka okwaniriza omukulu, omugenyi omukulu Mukama wange baŋŋambye nange ntuuse obubaka buno nkwaniriza, era weebale okwagala obuwangwa n'ennono. Nsaba bajjajja okuva mu bukojja bo ne mu kika kyo bongera okusabbulira obunga. Ngenda kubaweereza obubaka obwange mbuyisa mu nnyimba, naye waliwo akatalekeka. Omuganda agamba nti mavi ga mukulu tegafukamira bwereere, olaba gafukamidde gaba gasaba obanga geebaza. Mukama wange Ssaabakabona ngenda mulungi. Nsaba okutuusaako obubaka buno, eno gye bayita proposal, kivulutudde ku nnono concert. Buli muyimbi gw'olaba awo kuli
okulisaha Semakula Misa Kijofre Lutaya Lito Josu na Beli n'abalala bangi bakkiriza okumperekera buli wendaga okutandika nga 5 ogw'omunaana ku kalenda Makindye. Ate era bakama bange nsaba nga wendeese propose eyo sigenda kugituusa nju ku nju kuba muli bangi ate mubimanyi nze nange nkyasajja kula sinnatuuka. Nsaba nga Ssaba Kabona bwakafunye ngenda kukozesa emikutu gyonna egitugatta okubatuusaako obubaka obwo. Bakama bange nze sirina ssente wabula nsaba okunsapootinga mu kutegeka lonki yange ate era nsaba mujje muwagire mulabise obuwangwa n'ennono nti buli ku ntikko kuba omukolo gwa buwangwa na nnono okuyingira omutwalo gumu VIP emitwalo 3 emmeeza emitwalo 5 wabula buli anajja bw'onajjira mu kyambalo ky'abajjajja munyumya olwaleero bajja kuvaayo ng'abalokole bakoze eki bakakasizza nti ebyaffe byebazannyiramu. Nange ntuusa okubategeeza nti ku olwo abalaba YouTube yange abalaba TikTok abalaba byenkola ku stage ku olwo mugenda kulaba ebisingawo nakoppa nnyo nemmanya buli musumba gwe mumanyi wano ng'akola ekyamagero mugenda kubirabako ku kalenda nga mbasampulingako mutegeere nti mbikola mu buwangwa na nnono sibikola mu Yesu hospital mbikola mu buwangwa naki kyekigenda obbalaga nti bakozesa amaanyi gaffe agoba bajjajjaffe ne bawonyeza mu linnya Yesu. Nsabye obuwulizibwa teekayo ebigo kano ke kayimba ke tugenda okulonsheba. Wangala masomoji wendi gwoli bwazenduka musajja wowe buddu gansaba ng'omugisaniro barangwatereko era empagi mukuzimbya ffe bweza bwasaalongo n'ennaalongo bajjajjammwe balongozaala abaana abalongo mmwe mulongoosa munongoosa zewaganye embiseewo ebyaffe n'emizimu emizoobuzeewaffe temutuzeemuulamu wabula ensobi eri abaana naye lubaale yatubeera mu byobulamu nsaba ombeera abatemu tebajja ewange amayembe y'amalwanirizi g'eddembe muzuukuke mmwe mukwata amafumu n'engabo emisamba mmwe munsagule enzizo ebyobuwangwa n'ennono jjajjange bulamu leero ngugowodde nyongera obulamu mpezeewo emyaka jjajja abamweyano omugulizi wa ddiiro kutula ddiiro mpezeemu obuuma jjajja ddungu gwayigga njiddira obuwagizi mu Uganda n'ebweru jjajja kadde wannema abalabe bange mbakulobera nabo bagole be banjagaliza maama nabuzaana kalera baana nsabonderera abaana bali ekewange jjajja nakayima omuyimirize w'ensi eno neyimirira eri abagendo nyiga jjajja lubuwagwe nannyina empingu jangu siba abatunda ebyoffe jjajja kiwanuka wanula ebyewala mbanulira abo nsimbi ez'omulu jjajja mukasa gwagaba obweza nyongera obweza mu mirimu gy'enkola jjajja nnemuzinda nsaba muzindiri bannaddiini abookya ebyoffe bajjajjange bemmanyire besiganye oteyolekengaze nsobole okubamanya ate basaba temukola emizimu egyavunu mujeno mulamulembuga walaola mayemba gavunu mujeno mulamulembuga walaola emizimu gyonna mujeno mulamulembuga walaola emisambo gyewa mujeno mulamulembuga ezinduka bamweyana eryasalina lyajjakero lyabawalabu nevume yatumbasani yenoonyereza yagendera ku byabali erinnya Asani Odisa mulwawano kitegeeza Zolo omulenzi ayiga endusu omuwala gwe ebiwunya biyita Shamimu kyokka mmwenooge mutuuma abaana omuwala gwe ekikulukuta akiyita Jaliya musoma n'essola nga mugatuuma abaana omuwala gwe enkwala agiyita Asumaani kyokka abavubuka nga mmwenoge mwewaanisa Peter Pantale we yebeera shoti z'empale ennyimpi zina eno ze mwenaanika kyoni biba bikozesebwa mu kabuyonjo ebikookoomo oba toyireti pepa munnange Saala abeera kipapu omuntu akakoka gwe bayita Saala ate baniina kibeera kibuga bweza nnyo Katonda abajjajjako perukisa ate baniina kibeera kibuga Mwatu Zaituni yabeera butto engatonda tunono maama obusiimye munnange lwaki n'okiteebeewo wamba
Madina kibeera kibuga yewe wange no Madina mama Madina kibeera kibuga Zaituni yabeera buto enga tonna tumalinnya mwana wa Zaituni yabeera buto enga tonna tuma mwana manya g'abazungu weebuuze ekikategeeza eyawaabwe sirabanga mwana kaabira linnya Zungu bakabira bwe sirabanga mukyayina kuba mwana bo lwaki olukyayina naye omuganda yagalabisa omwana n'amukuba olw'okwogera Oluganda ennyambala yaffe bagiribya dda muyita bwereera abaana ne bamaama osanga omusiraamu agenze Mekka ng'akole hijja afune emikisa emingi so ng'entaana ya kitaawe eri mu lusenge yabulwa n'akasawo ka seminti omulala omusanga awoza sigenda mu ssawo kyokka ng'alina mu kyaki so ng'ekifo mw'ofukamirawo okusaba Katonda wo yeryesaba mw'osabira ziri nnimi z'Abazungu kyaki n'Ekereziya masikiti kya Luwarabu omulala omusanga mu kkanisa awuza nalogoka mbuye tasinza mizimu bw'omubuuza osaba kyawuza Mwoyo Mutukuvu so omwoyo gubeera muzimu mukkirize ffenna tusinza mizimu Abaganda n'Abakyayina Abayindi n'Abawarabu owamma tudde ku nnono tuve mu by'Abazungu tubuzaabuzanga ng'ebyaffe bibula kaleko obulole emizimu ekyamuno mujjeeno mulamule embuga nebaza abafaaza bategeera ebyobuwangwa kyova olaba ate onyumya okubasinga abafaaza bategeera ebyobuwangwa kyova olaba bagagga bambala engoye z'emisambu olufuna ssente ate beebaza myoyo gy'Abazungu Yesu yayambalanga kanzu n'atangira bafaaza bambala engoye 6 oluddugavu lwa bulamu bwe musambu omukulu ogukulira emisambo gya wano olweru lwa mukasa wa nnyanja jjajja mukasa yagaba obweza olutalina bikono lwa kawumpuli ogwo gwe musambu omusomesa wamma omunagiru gwa musoke jjajja ye nannyini enkuba omuyondo guba gwa lubowa ye nannyini empingu yasiba yasumulula anti ekintu ekiba kya ddungu jjajja ddungu ye muyizi w'ennusu ye gwagamba mbuno tosinza mizimu kyaki batwala e Masaka ku ntaana ya Ngobe abajulizi be mutambulira ebigendo genda ogula magenda mugongo yafuuka mizimu abagenda e Mekka nabbi Muhammadi tusinza mwoyo gwe wamma n'abagenda e Mekka nabbi Muhammadi mugenzi tusinza mwoyo gwe Yesu bw'amala okukomererwa bwe yali agenda yagamba ajja kusindika mwoyo gwe omwoyo kitegeeza muzimu tudde ku nnono yawula eddiini n'ennimi abasumba mutuma abantu kyebyaffe bakisima mu bikumo olugendo lw'okinga olwo abalalu bangi abali ku mbalaza nga bazulika lwampewo omuyindi bwafiirwa omuntu ayokya mwoshe eva aliteeka mu kyupa buli muntu enzikizayo bwe buba obuwangwa bw'omusungu n'omuwarabu ffe twabula ffenna amaanyi gava mu nsozi abalokole bagenda mu nsozi bafaaza amaanyi bagajja mu nsozi twamusaliza emiremye okutula agenda mu nsozi amateeka 10 agatuleeterwa Musa ku mayinja gava mu nsozi ate ggwe seekedduwa y'enkuba ozisomedde ludda wammadde mugenda mu nsozi era mwiraba wamma ngeeza kuzimba kasubi ntereeza n'embuga abajjajja bwe banaasulanga engeri ekutikkwa kyabeefuukebaka kume ku byoto ente tuseererakyakyazeera muyana ambeeri akutula ddiiru ente newagula abeere ku kyoko pulopulo kimala taata yene maaso ensomese agali ebisinga mujja bisanga ku kalenda tobeera wano n'ogamba mbu ate nze ninze y'e Masaka wali wewali ekinyusi kamera zonna twazisasudde bagenda nakuteeka ku sayini live kubanga bamweyana agenda kukola bwolo sente zenoonya ezigenda okuva mu kivulu sinoonya za kukola mbaga embaga mujja zisonda sente noonya za mbuga y'abajjajjange bagimanyi bbanga akati teekayo traka eriko bintu bizibu teekayo traka eriko bintu bizibu traka otyo katambulirawo nsomese twala nnyo byenjogera okusinga amazina nina matoro siwe kiri
buno obubaka bwe n'ataliwo leero tuuse okusomesa eggwanga lwaki mweragajjalira mu by'okukola ennyanja z'otunda abemba be bazeeyunira kyokka gye lwakulonga tumaze n'okugirya obwe bikusala n'olyoka oyomba n'ogenda kunda kunnyebo ne weeraguza omusawo n'atandika okukugyamu ensimbi nga bwakuwa obutyose ku mudaalaako so senga okeera ennyanja n'olenga wandibadde ofuniramu ddala ensimbi ababooda mubeere n'ekisa mutima mututtira esswala olw'okwagala okufuna atwala embiza akuyita n'ogivuga ate obukomawo ajati n'akutumya imba omutwale ku muzigiti asaale amufuna wuzo atuula wafambisi anasaala atya allah n'asiima nga ne ku shariya kuliko ebyoya by'engulube wamma abatakiza ate naddala abavuzi yinginize mutwalanga ekyamakulu naye saaviisi mugisse n'emmitto anti be muvuga tubuuka n'ebisabu emitto gikaddiwa ebyuma n'ebyetaaya abuli akituulako afumitibwa akabina oba emmolo kwegulema egiwa abanaagitema kusinga otukoogera ekizibu mu ggwanga emu abaaloogi mulupeeka ensimbi naye otuuka muloogi n'okaaba n'amaziga osanga essuuka zikutte n'embumbu ng'ebikwe ebirimu ogamba magyegaggwamu aba woteeri mutulemesa emmere mususse bukyamba ate naddala abeeno oli osanga obwana aweza n'ekikumi kano kali mumba kali mikuku obulala senyiga yagaana n'okuwona buli musayizi emunga magigankwale kati naalya ate emmere eyo neewooma naleswe simuula entu yeyoza n'ebikopo mwabafumba emmere ekiraawo eyo mumakubo funa abakwata ttooki bali abanaamulisa tonto gikwasamyemu omulisa essefuliya tetunaawona tutya okutuleesa amalusu abawagizi ate nammwe kyembasaba mukomye okuba abayimbi ebintu by'ekisiru twatimbye 8 ne tujja 7 muluma atazze wano ffenna n'atukubya kale senga naffe tukolanga mmwe endongolwetu ate n'abayimbi babe n'amagezi bakaaba obwavu lwa nsonga ya busiru abakazi okwanyibana tikiti n'ozibawo ate n'oteekako bagulira omubisi abandi zasudde ensimbi ne weeyagala balabira abwereere mbuduka yagaawe ekyo ne tumuwa akakaaga n'ayomba effe tuzijjewanga mu mayisa mituli abakazi abambala enkunamye mwansobera nammwe mumanyi nti mukola bya kisiru oli osanga atambula sika akagoye kyokka gye yakagula waliyo n'empanvu mwabakwata obwana obuto obutannakula muleepinga ebyo ebigenda byemulisa amalaaya musaana kusibwa amayisa mwonoonye obwana ate naddala obuwere omwana gw'ozadde mutwalire ennyo kamukuze okusinga okumwoleka obubuuzi bw'abakulu okasanga muloogi nnyina ali mu kukola mumami n'omulala gye bwe bugaba n'obutebe banaakulaga gye akabeere n'amagezi nga bwe mutumu obupiira bw'abaami abakazi bayimbye bufumbo bwabwe bwansobera bazunganga buno obulwadde bwa korona era abawakka ensonga ye mulungi gwawaana enkyaba wamuzanga ate gwasuuta kyokka nga nasani era ayagala amufune kiki ekibasiiwa kimuba mwekuuta nyombe kiki ekibasiiwa kye baba beekuuta abakyala mwagala obulungi ekyo twakimanya sooka weetunuulira omanye akaviiri k'osaana osanga sipayisa akasibye n'onyumirwa enkya mu saaluuni ogenda oyagala ogenda omumala okukasiba otiisa n'akusibye omutwe gulinga gwe baggula mu gwafuulufiga kanyumbe pasita bugemba embagayo yaddiyo oba olinze yesu ajje n'ekyambalo ky'emikolo abasumba bukyanga mugoba mmandwa oluno zasulidde ddala mu kkanisa bamwe yanabyuma ne kasajja baatabuse wala kigwe munaaba mbusandaiti watuuse n'okwambala ekutiya ekyambalo ky'abamweya n'omulalu modde wammwe muzimbe n'ezikasubi mufuuse yuda mweganye omwana wa mukama kuladije akali nkolenga eggulu taata siyinza butasiibuza luyimba lwa kusinza katonda wange ne bajjajjange nsaba njakkaddamu ku lonki mwasasudde lonki mujje ku lonki ngenda bbalaga kuteekayo tulaka eriko muzeeyiwummula siri mu byabufuzi bannange singa obadde singa mukotudde omutima ate amanyi ebyonoonyi ebyo byakulonki ate nayo sijja biika kuba ngenda kuba mikolo gya nnono kale tugenda fena nemuteka emikolo wakulo kyajja wange kwe luyimba lwange museero embi ejjute ebibi kyajja
Sumulula ebiganye abalongo kimusibye tebasumulula kimusumuludde tebasiba nsaba musumulule buli muntu yenna ali wano nsaba okusasibwa n'okusonyiwa ewali ebisobye tuli balya mmere tetumanyi naye tuba tetubanyoomye nsaba musiime musaasire musonyiwe jjajja bamweyana gwe nannyini ddiiru buli muntu ali wano mukutulira eddiiru egi nga lonki yange tennatuuka kibenga wewa tweyanzege Kanso Kayira Sabatabiriza bwamala okwogera kwe oba lipooti ye ojja kuleeta butereevu lipooti ya Ssaabakabona ndowooza weetegese dda Kanso Kayira weetegese katugende butereevu n'okwogera ne lipooti eya obutabiriza obwe Masaka weewaawo agulumizibwenga asenderezebwenga ekitiibwa amawanga gonna gabunyumizaago abantu ba Katonda bweza nnyo bwa mukasa n'omukasa bakama bange omukulu Ssaabatabiriza asiimye ku lw'omusana omungi kubanze ndiko akakala akeeru ne bwe nziruga sijja mufaanana nnyo n'asaba nze nnyire wano nsome lipooti ku lulwe kale nno kuno kwe kwogera kwa Ssaabatabiriza ku matikkira ga Ssaabakabona ag'okutaano agakuziddwa nga 24 omwezi ogwokutaano omwaka 2022 ekiramuso kyekyo kino atandise ng'agamba nti atenderezebwenga agulumizibwenga aweebwenga ekitiibwa amawanga gonna gamusinzenga mu nnimi zaago weewaawo ssebo omugenyi waffe omukulu ow'amatikkira gano ag'omwaka 2022 kitaffe mu Katonda Jumba Lubowa aligaweesa Ssaabakabona Maama Nababona Nakayima Nabatanzi abakulembeze okuva ku lukiiko olw'okuntikko oba gye tuyita High Council abakulembeze okuva mu gavumenti ey'owakati abakulembeze okuva mu gavumenti ey'Emmengo abakulembeze mwenna okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo n'ebweru waalyo abagenyi baffe mwenna mbaaniriza ku mukolo guno ogw'amatikkira g'empologoma ya Ssewamala ag'omulundi ogwokutaano agategekeddwa
mu butabiriza bw'e Masaka. Okwebaza kwe kwe kuno ntuuse okwebaza eri olukiiko oluteesiteesi olw'amatikkira gano okusalawo gabeere mu butabiriza buno obw'e Masaka era n'enteekateeka zonna ze lututuusizzaako okulaba ng'omukolo guno gubeerawo. Neebaza olukiiko oluteekateeka entambula za Ssaabakabona olukulemberwa Kabona Mulengera olusobosezza empologoma ya Ssewamala okulambula obutabiriza buno bw'e Masaka bwonna okuviira ddala mu nnaku z'omwezi 2 okutuusa olwaleero nga 24 omwezi ogwokutaano omwaka 2022. Ntuuse okubaza kwange eri Ssaabakabona Luwajjumba Aligaweesa wamu ne Ssengakula Nnama olw'emirimu gye mukoledde enzikiriza n'okusaawa ebitongole eby'enjawulo omuli okuzimba essinzizo lya Ssewamala ekirowooza mukono, okununula ebifo by'obutonzi nga Mirinzi n'ebifo ebirala. Twebaza ekitongole kya Litage ekikulemberwa Kabona Kasolo Wamala Mbago Katibba okuteekateeka bakabona ne bannabbona. Twebaza ekitongole eky'amateeka ekikulemberwa Kanso Kayiira okuteekerateekera enzikiriza mu by'amateeka. Twebaza akakiiko akazimbi akakulemberwa Kabona Kasiko Mutaasa olw'omulimu gwe mukola mu kutema empenda ez'okuzimba essinzizo lyaffe ekkulu awamu n'ebitongole byonna. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ebituukiddwako obutabiza bw'e Masaka bulina disitulikiti 9 n'ekibuga 1 era nga bano be bakulembeze b'ebitundu ebyo: Kalangala, Kabona Kiyaga Nkayuse, Masaka City, Kabona Sekitoleko Batesaaki, Kalungu, Kabona Sebira Serukeera, Masaka, Kabona Segawa Luyinda Lwanyinaki, Sembabule, Kabona Lubega Atabyetise Kabajjo, Bukoma Nsimbi, Kabona Kayiza Muwanga, Lwengo, Kabona Bujingo Katongole, Lyantonde, Kabona Muwanga Kibi, Lakai, Kabona Kahiji Masiko, Nekyotera, Kabona Lubega Kalamaji. Twafuna olukiiko olw'obutabiriza nga lwe luno. Omumyuka wa Ssaabatabiriza nja kusaba ndowooza bwe basomye bakabona b'amadisitulikiti mujje eri Ssaabakabona. Bakabona b'amadisitulikiti mujje mu maaso ga Ssaabakabona abawa omukisa ogukulembera. Oyo ye Kabona wa Bukoma Nsimbi, Kabona Kayiza Muwanga. Oyo ye mumyuka wa Ssaabatabiriza ate nga ye Kabona wa Lwengo, Kabona Masiko, Kabona Segawa, Kabona Kahiji naye ali awo wansi atudde olw'obugonvugonvu bw'alina alinaanye Ssaabatabiriza. Kabona Sekitoleko naye waali awo waggulu naye mugonvugonvu. Mpozi na mubufu obwo nja kusaba abali ku lukiiko olw'obutabiriza bwe mba nsomye erinnya lyo olw'okufunza obudde
obire ku bantu n'abakulembeze okuba mu ikanso n'abasigadde okubanga bakutegeera. Ntandise n'omumyuka wa Ssaabatabiriza Kabona Katongole Bujingo ye mukulu oyo ali awo. Ssaabakiriza Kasakya Kawumpuli naye nga waali. Omuwandiisi ye Nabbona Nakayima Namubiru uya bawubiddeko. N'abakiriza ye Nakasagga Nakayima abamu bayinza okubeera ewalako nga baddekuwalako naye anaabasobodde osobola bantu bano bakutegeera. Omumyuka wa n'abakiriza ye Mulongo Babiri ye Nakagonge. Omuwanika ye Kabona Ssekitoleko Bateesaki mukulu oyo abawubiddeko waggulu awo. Ow'amawulire Kabogere Ddungu. Ssaabafumbo Kabona Salimuwanga yoyo mukulu abawubiddeko. N'abafumbo niyo Zimaana limbonyabonya naye ndowooza oba waali kale waali ebikyalo we bannange nsonyiwa okulisoma bubi limbonyabonya naye ndowooza ali ero nsome bulungi. Omubunyisa w'ekigambo Kabona Sebbira Serukera Lumanyika. Ne tuba ne Ssaabavubuka Kabona Mugabigabugola ye mukulu oyo. N'abavubuka ye Mukyala Nassango Nakayima buyawo. Olukiiko luliko ow'ebyenjigiriza ng'oye Kato Muwanga Kyewaggula Lukyamuzi omukulu akutte omuzindaalo. Ow'abakyala Mukamusoni ayinza okuba aliko walako. Omukulu w'enjiri we yakatuuka ndowooza wadde alina watambuddeko Kabona Sebbira Serukera Lumanyika mu butabizo bw'e Masaka. Ow'abasajja ye Kabona Muddu obwedda mulabako awo Kabona Muddu. Ne tweyongerayo ku w'abaana Magulu ga Lubowa era ng'omumyuka we ye Nabatwa Nagadya. Ne tubeera n'obyentambula Wasswa Luwangula. Ow'ebyobulamu n'abanga ye Kabona Ssekitoleko mwamulabyeko dda. Omumyuka we nga ye Nakyanzi Nandawula. Omuteesiteesi omukulu ye Kalinzi Muwanga era omumyuka we ye Ziwa Lubowa. Abantu abamu abo baleka batuddeko walako olw'omusana guno naye tujja kufuna okwasinkana mu butongole. Tulina ow'ebyensinza. Ow'ebyensinza nga ye Kabona Ssegawa Luyinda lwa Nyunaki. Ne tuba n'omumyuka we Kabona Kayingi Masiko mukulu we wansi awo okuyana Ssaabatabiriza. Ow'ebyempisa Opio Mawanda. Omumyuka we nga ye Nakku Nabuzaana. Tulina ow'ebyokuyimba Ssaalongo Muwanga Super Teacher. Ne tubeera n'omukulu omwogezi nga ye Kabona Kayiza Muwanga ye mukulu ono wano ye mwogezi w'obutabiriza. Era nasubiddwa nnyo okuba nga si mwogezi w'omukulu naye tuyinda ajja kwogera obutabiriza weewaawo. Jjajja w'enzikiriza Jjajja Muwonge Muwanga n'abawabuzi basatu okuli Muwanga Sewaya oyo nga Kabona kati ye mukulu oyo ali awo. Jjajja Irumba Senvuma n'omukulu Kigundu Lubowa. Jjajja Irumba wuli wali wubira ku bantu bakulabeko jjajjaffe weewaawo. Tutaddewo amasinzizo okwetooloola obutabiriza mukama wange. Era ng'ebitundu mwe gazimbiddwa bituweereddwa bakkiriza omwo nga mwe muli Lwengo waliwo bayita emiwaji eryo lyatuweebwa omukkiriza Kyakuwa. Lwensinga lyatuweebwa omukkiriza Irumba Senvuma. Eruti lyatuweebwa Kabona Semberege.
Musembabule ekatwe ero lyatuba kabona atabyetise ki kabona atabyetise neddala omukkiriza Mawanda eyekyotera bwe bayita essanje lyatuweebwa omukkiriza Namusoke Nabuzaana naye bakabona abeeyo tebannategeeza nteekateeka zaalyo okono kw'ossa n'amasinzizo amalala agakyali mu mbuga z'abantu. Tufubye okwongera ku muwendo gw'abakkiriza kono n'okubakubiriza okuzimba essinzizo ekkulu erya Uganda. Tusobodde okufuna sitampu y'obukkiriza ebiwandiiko byaffe okusobola okwawukanako ne kiro kitwala omunaku. Tusobodde okufuna ekitabo eky'abakkiriza ekyobutabiriza nga kino kyakutuyambako okulondoola abakkiriza baffe n'okwewala obukuubagano mu mikolo gyaffe egy'enzikiriza. Ekitabo ekyo Ssaabatabiriza Mukama wange simanyi oba bwekiri. Bwe kiba tekiriiwo tunaakyanjulira empologoma ya Ssewamala oluvannyuma. Tujja kweyongerako ng'ekitabo ekyo bwe kijja. Tufunyemu okusoomooza. Okusoomoozebwa okusooka tetulina woofiisi ya butabiriza n'ebibeeramu ng'ebibajje, ebitabo ne kompyuta. Tetulina ntambula etusobozesa kuddukanya mirimu gy'obutabiriza. Bakabona b'amadisitulikiti abamu bagayaavu mu kujjumbira enkiiko ez'obutabiriza. Tebasindika basigire wadde okuwa ensonga lwaki tebalabikako. Mukama wange abantu abanoza tujja kujja tutule tulabe be baani abo kuba ezo nsonga zaffe za mu kisenge endowooza ezeyongerayo eyo munda. N'ayongerako n'agamba nti tusanga okusoomoozebwa kungi bwe tugenda mu mikolo gy'okuziika abantu baffe nga kiva ku butaba na bukakafu nti omugenzi abadde mukkiriza okusingira ddala mu disitulikiti ng'ey'Erakai ne Masaka City. Kyendowooza nti kiva kubanga tetunodde bulungi bakkiriza baffe. Mukama wange wakyali obubondo obukyalwanisa obukulembeze bw'enzikiriza nga bukulemberwa abamu ku bannaffe be twatandika nabo omuli Kabona Kabali Elwengo, omuli omukkiriza Nansamba Ekyotera, omuli ne mukama waffe Kabiito Elwengo n'abasawo ab'ekinnansi abatannayawula bujjanjabi okusinza. Bakabona b'amabendobendo bagayadde okulonda obukiiko bwe bakola nabwo ku mitendera egy'ewansi. Ekyo ne kinafuyiza ddala entambula y'emirimu tw'okusoomoozebwa okutulina mukama wange. Tutemye empenda okulaba nga tuvundika ebizibu bino ng'esookera ddala kwe kuba nti tuteekateeka okusaawa woofiisi y'obutabiriza n'ebikozesebwa byamu nga tuyita mu bakkiriza okufuna ku nsimbi n'ebizimbe we tusobola okukakkalabiza emirimu gy'obutabiriza. Tuteekateeka okufuna entambula nga tuyambibwako olukiiko olw'oku ntikko oba giyite High Council. Tuteekateeka okuddayo okutuuza bakabona b'amadisitulikiti abatakiika mu nkiiko za butabiriza tumanye ensonga lwaki beeyisa batyo, tusobole okulaba bwe tuzivuunuka sinakindi okukola enkyukakyuka mu bukulembeze bwaffe. Tufubye okussaawo bassabakkiriza ku mitendera egy'enjawulo basobole okulondoola abakkiriza baabwe okubawa ettikiti z'okukansilwa n'okubagatta ku masinzizo gye balina okusinzizanga okusobola okwewala obukuubagano mu mikolo egy'okuziika. Tuteekateeka okugira ddala
tuteekateeka okugira ddala amasinzizo mu masabo g'abantu nga gateekebwa mu bifo ebyolukale tusobole okumanyisa abantu naddala abasawo baffe ab'ekinnansi enjawulo wakati w'ekitundu eky'okujjanjaba n'okusinza ko n'okukola embaga mu nzikiriza y'obuwangwa n'ennono. Tuli mu nteekateeka efulumya ebbago ly'amateeka aganaagobererwa mu butabiza bw'e Masaka okusobola okwewala obukuubagano mu bukulembeze bwaffe. N'asibula ng'agamba nti mbaagaliza amatikkira amalungi era ag'emirembe. Katonda wa bajjajjaffe abakuume abawa omukisa. N'assaako omukono nga ye Kabona Kato Muwanga Senkandwa Ssaabatabiriza ate nga butabiza b'e Masaka weewaawo. Tuyenze sebo kitaffe mu Tonda okwo kwe kubadde alipoota yange n'okwogera kwange. Sisobola kweresa kugamba anyongera okwanjulira enteekateeka ey'okugula ettaka kunaazimbwa essinzizo era nga yatandikibwawo omukulu omulangira Jjuuko. Nja kusaba omulangira Jjuuko yimirireko okuva ekitenga oyo yakateekako mu kunoonya ettaka yakasaawo ensimbi mu buliwo miliyoni emu n'emitwalo gy'ensimbi 20,25 mu 10,600. Okwebaza nnyo n'olubiri lwo. Kale nyongera okubategeeza nti abalina ettaka nga mulina nga liri wano mu butabiriza bw'e Masaka naye mu city mwanguwe mututegeeze kuba ssente zatandikiddwa dda okusondwa tulabe kyetunaaba tukola. Kigundu Saabayonza nkusaba wooli wonna oyanguweko ate gwogenda okunsitulira alipoota ya Ssaabakabona era nja kusaba otekeyo oluyimba luli olwajjajja waffe ekkubo lwewateekateekera Jjajja Galaba. Nja kusaba Kigundu basajja bakamulabako Saabayonza ojje n'oluyimba olwajjajja waffe ekkubo lwewateekateekera chairman w'abasawo b'ekinnansi mu butabiriza mu Guleeta Masaka anti obutabiriza bwakwati mu Guleeta Masaka Jjajja waffe Galaba webale nnyo waali. Bassebo ne bannyabo enkola eyo nonga mu ddala. Bannabutabiriza b'e Masaka bali wano n'abagenyi baffe essinzo lyaffe ekkulu tulina wansi awo lyatuweebwa Kabona Ssekitoleko bateesa ki batadde Misambwa Kyere batadde nkulu kwetakulira gavana kubanga yakulembera site yoye gavana nsaba obawoobereko ate engalo ez'amaanyi ennyo saba sitwange badde wano kitaffe mu Tonda sigasi Kabona Ssekitoleko Kigundu Saabayonza katonnabaako lindako nja kusaba otambule mpola mpola kubanga omuntu gwateekateekera oluyimba olwo tomumanyi. Jangu owa Jjajja Galaba ssentebe w'abasawo ba kinnansi mu Guleeta Masaka tuli bumu. Omukwateko mu ngalo omukwateko mu ngalo oyo ye Kigundu basajja baka Saabayonza w'enzikiriza eno yakuwulira olw'ebyo byokola
kubo byakola n'ateekateeka oluyimba olwo naye nga kulwo. Kanso Kayiira nga weteekateeka ng'oluyimba oluvaako, Kanso Kayiira nga bweweteekateeka, oba Ssaabalambi omu ku mmwe mu ofiisi yammwe gw'oteeseteese ate mujje. Kanso nga weteekateeka awo, Kiggundu basajja baka tukwaniriza. Live.